yanga 15 December ekuletedde Lukusuuta live in concert ku Sheraton Gardens. Abana bakedde sigende skulu begulidde linnya bakubidde obuyimba obuliko kano kakuba kano kayeteremo fena ku Sheraton Gardens nga 15 December okuyinga tiketi za alebane za mitwalo 3 VIP alebane za mitwalo 8 ate meza ya milioni 2.5 emitwalo 5 abanayingira ku mulyango emitwalo 10 VIP yiga star 252 star nyahashi ogoberera endagiriro olondeko Lukusuuta live concert nga werekeddwa kabayimbi bonna mikwano gyabwe nga biwagiddwa Sanyuka TV, NBS Plus ne Afro Mobile. Bagambe tuli bayayi naye tetuli babbi. Mubiwe enjawulo. Kuba. Bajja kukozesa buli kye basobola embeera yo bagifuule erinnya lyo. Gyokulidde bagala okulubuusa abantu yendowoozayo. Muze mbalaba munnange. Ne bw'oba musajja wa kitiibwa otya nga bakimanyi bulungi nnyo oli musajja mufumbo. Ate obufumbo obutukuvu munnange tebakwatibwa nsonyi kufaananyiriza lisiyaga. Tebakwatibwa nsonyi ng'obalaba wayimiridde zirangi z'abasiya zayimiriddeko zayogererako naye ng'asonga mula tomanyi na mukazi we ebyo tebibayigulanga tama mbeere ku kigo. Ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. The long-term benefits of bass have been proved by scientists. Tulina amalala agamu agatuleberamu empale tezinnanywera bulungi mu kiwato olumu ne bwe tuba tutambula wekanga ogoomye oyogera olulimi ne luseerera ne mudda mu ghetto n'oyogeramu oluyaayi. Bagambe tuli bayayi naye tetuli babbi. Mubiwe enjawulo. Kuba. Bajja kukozesa buli kye basobola embeera yo bagifuule erinnya lyo. Gyokulidde bagala okulubuusa abantu yendowoozayo. Muze mbalaba munnange. Ne bw'oba musajja wa kitiibwa otya nga bakimanyi bulungi nnyo oli musajja mufumbo. Ate obufumbo obutukuvu munnange tebakwatibwa nsonyi kufaananyiriza lisiyaga. Tebakwatibwa nsonyi ng'obalaba wayimiridde zirangi z'abasiya zayimiriddeko zayogererako naye ng'asonga mula tomanyi na mukazi we ebyo tebibayigulanga tama mbeere ku kituufu. Kuba. Bajjakera kumakya kati ziri musajja mukatuliki asembera ate nga nsembera mu butuufu sibba Yezu. Muntegero bakyenjogerako bajjakera ku makya olw'okuba tuli mu kifaananyi ky'abavubuka bagala okunoonya kyonna kye babateekako bagambe wetaagala Bwakabaka omubanda wa Kabaka omulamba naye njagala obagamba you can define yourself. Baganda bange mwekiririzeemu mwengammwe ekituufu kirimu ggwe. Tumaze ebbanga ddene nga tulowooza nti kati abaasoma be bajja tutegerera byetwagala bwe bakiseera kyatuuka nga bo ebyobuntubulamu tebikyabakwatako nga banoonya kukyusa bulamu bwabwe ng'abantu nga banoonya balika sente nga bo. So mwe representing bw'oba otambula gwe nga gwe weewe ekitiibwa making sure bakulabira live choir nga 15 December ekuletedde Lukusuuta live in concert ku Sheraton Gardens. Abana bakedde sigende skulu begulidde linnya bakubidde obuyimba obuliko kano kakuba kano kayeteremo fena ku Sheraton Gardens nga 15 December okuyinga tiketi za alebane za mitwalo 3 VIP alebane za mitwalo 8 ate meza ya milioni 2.5 emitwalo 5 abanayingira ku mulyango emitwalo 10 VIP yiga star 252 star nyahashi ogoberera endagiriro olondeko Lukusuuta live concert nga werekeddwa kabayimbi bonna mikwano gyabwe nga biwagiddwa Sanyuka TV, NBS Plus ne Afro Mobile. Amaaso g'abaana bato n'ag'abakulu gabeera gakutunuulidde. Kyensobola okubasuubiza baganda bange butabaswaza butakyuka
gwe mwamanya Bobi, gwe mwamanya emyaka 2 egiyise, gwe mumanyi era gwe mulimanya mu Uganda empya. Tugenda kubeera wamu, tugenda kutambulira wamu, buli kyenjiga kyenjo bayigiriza, nammwe kyemuyiga mukiyigiriza abalala. Each one teach one. Tujja kuwangula, tugenda kweyagalira mu Uganda yaffe eno. Mugende maaso nga mukola mu bwesimbu, temusikirizibwa n'omulundi n'ogumu kubanga olaba onabbye. Nawe bakusikiriza oyagala eri amangu. Ekyomukisa omulungi ebiseera biri ku ludda lwaffe. Katonda atuwadde obulamu, ate tuli wamu, ate tuguddewo obwongo bwaffe ffenna. Oba oli wa Kabila kitemusosolagananga mawamba, bulya naddamu abali wano mwe baganda bannange temukemebwanga okusosola bannammwe mu mawanga. Buganda is not a tribe, we are a nation. Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky.